Nenga nabadabuza nti nzuno ngenda kuba mbongera ate mu kitundu kino ekisembayo tukubulire America agamba nti naye lwaki sirumba ko obusajja kutaka lwaki sirumba obusajja kutaka bweyita ki naye bolumba bamanyi bolumba mumanyi America kutaka ngeri alinze janaye ngeri yawo ati zino ballistic zokasuka oba bombs baba kuba tezigera mutwala mangu mujjana eri abalinze jana abayirani mayinja buli gye balina nti bote batyanga kukufa era bakimanyi bagenda mu jjana kati America plan weziri tutandise olwo kankubulire plan basajja abayitibwa America munnaffe tutegedde nti bagamba nti naye Strait of Hormuz ngena kubulira enkodyo nnya omirani zayagala okukozesa okuwangula lutalo nga taluwangudde naye nti America aluddukemu balina obukodyo obu bonna ne kansoke nkubuulire bino amawanga ga NATO gagambye NATO eyinza okuyingira mu kino ekya Strait of Hormuz. Strait of Hormuz afuuse Strait of Hormuz ssaabawandisi omukago gwa NATO bamuyita Mark Rutte bw'ati ategeeza nagamba nti amawanga 22 omuli ba NATO members ne ba allies okuli South Korea ne Japan bali mu coordinating waliwo coordinating efforts ezigenda maaso n'olekandi zikolebwa baagala okulaba nti baggulawo Strait of Hormuz. NATO bayinza okukiyingira NATO bayinza okujja okwagala okugula Strait of Hormuz NATO. Then Trump onako lwisa yogeddeko ne stamu w'Ebungereza bayinza nabo okukkaanya Trump kino kimutuddemu ayina making sure nti amatiza NATO ayina okumaking sure nti amatiza Bungereza baagala kugula Strait of Hormuz kagolomolo. Iran agamba nti nja kufa n'omuntu kakati NATO egambye nti bakirowooza ko bali mu coordinating balabe binza okuba mu South Korea n'eggwanga etibwera Japan of course n'amawanga mpuliriza amalala 22 baagala kaka mu Iran agule Strait of Hormuz. Kakati okwagala okulumba okuba power plants ze ekino kyampuliriza kiri ku mmeeza baagala bagende bazikube omusajja aboneka gavumenti abanayenze guddewo baagala kumuguza olwampaka. Kakati waliwo obukodyo buna Iran bwasuubidde okuba nti ajja kukozesa era nti bwebaliko baagala okukozesa Omumerika lutalo mutama adduke agende America adduke agende ne kati kankubulire kino olupulani omusajja ayitibwa Omumerika eyokwagala okugenda okulumba Island ekizinga kye bayita Hag oba Halg oba Kalg bakitaking over kati Iran agule wali byonna biri ku mmeeza. America ayagala okukola buli ekisoboka jjukira nti wano ensi abagireetedde ebizibu era Iran okuggala wano America amawanga g'Abarabu ge bali mu kubakuba byonna ebizibu America kati America alina okumaking sure nti wali baggulawo kubanga naawe mpuliriza ayinza okuba yakuleetedde ebizibu olw'ensonga nti amafuta bwe galinnya naawe ojja kyefiiringa effujjo lya Isirairi ne America lye yakola okulumba omusajja oba ojja ddefiiringa kati Trump nyine mufuya alina okukwata awawunya alina okumakinga sure nti abusajja akola ki abakaka baggulewo ebbeeyi y'amafuta ereme kulinnya global economies galengeri steady kati akola kino nakiri bwabakanga ngenda bakuba bamuddamu you are fired owedde naffe tugenda kutta okitegeera. Kakati tutegedde nti era ku mmeeza America bagamba nti oba tugende tulumbe kati ekiriwo biro byonna balowooza ekigendo bakolera to force Iran wali eggulewo Iran bamukaka okuggula wali. Kakati munnange nti omukulembeze wa America Trump ne bajjenobe n'abakulu abawutwala ebyokwerinda Pentagon bali mu kwogera bagamba nti Iran ayina ekizinga amafuta ga Iran konna agasinga gali awo crude oil exports za Iran basi processing awo 90% kitegeeza nti ye backbone ya economy ya Iran ku mafuta eyimiridde awo ku kizinga kye bayita Halg oba Kaga juzi kye balumba. Kakati eggwanga lya America bagamba nti tutwala abasirikale tukiwambe bwe tukiwamba tujja kuba tukutte economy ye mu ngalo 5 alajane agule wali tugite okitegeera baagala banyige Iran bakwate ekizinga okuli amafuta ge 90% kati agule wali pulani weeri era nti batandise obigayagayaamu tunakikola tutya wabula bakitegedde nti search
an operation would only be launched after the US military further degrades Iran's military capacity. Baagala nti okukikola basooka omusajja bamukube bamugonze wali okubyeko omusota ngola okukyasitula omutwe kati baga nti mu mbeera eno tebasobola kikola kubanga akyasitula omutwe. Baagala basooke bamugonze ne around Strait of Hormuz nabo bamugonze kati bwe banaamugonza bagende bakwate ekizinga kye. Bwe bakikwata bamugambe nti tuwambyewo amafuta go gonna tugakutte economy tugirina gula wali tuteewo. Kiri mu pulaani. Baagala basooke bamunafuye era nti bakitegedde nti kijja kwetaaga omwezi omulala mulamba nga bakuba okumunafuya musota bagukuba naye mukambwe kati nti baagala basooke bamukube balabe babala omwezi bwe gunaggwako nga bamukubye ne balaba nga anafuye. Okunafu bakupimira kuki nga takyabasindikira zimizairo banaalaba amaanyi agasindika gaweddemu ali awo atyo kati bagende nti batwala amagye wali ku kazinga kayitibwa Halgi oba Kag bakawambe bamunyige bamugambe nti amafuta go gonna tugawambye kubanga 90% baji processing rawo kakati then bakoleki plan ya America kakati operation eyo bagirowozaako oboera bakitegedde nti ejja kwetaaga amajenga mayitirivu nnyo. Jukira nti balina marine units zebagenze maaso n'okera nti basindise ziri mu kujja. White House ne Pentagon bapulaninga okusindika abalala. Baagala kutwala amagye ku ground bawamba akazinga Iran asobola okugula Strait of Hormuz ataddeko pala. Nkubulya pulani y'abasajja mu lutalo nga bulugenda mu maaso ate nabagamba nti wano tewali byakulowooza nnyo olowooza bw'oteeka mu nkola kubanga akadde tewali. Netutegeera bino Iran nti bakimanyi bajja kusurvivinga olutalo era nti bye bagenda maaso n'okoleka nti bakola baagala olutalo balusurvivinge nga tebawangudde America kubanga okuwangula America nno oba olangira otya nti omuwangudde olwo ng'omukoze eki. Eggwanga erisinga okuba n'ebyokulwanyisa erisinga okuba ne sente erisinga okuba ne bases ez'amagye bw'ogamba nti oliwangudde statement ebeera ntuufu ekyamazima. America tebamuwangula wabula osobola omuforcinga n'adduka. Bwa adduka naye tomuwangudde retreat asobola okukola retreat. Kati Iran nti ekimanyi eyagala America akole retreat balina obukodyo buna kati bwe bali mu kukozesa baagala America akole retreat. America akitaga ndi bannange ngenze kakati nti mulimu okola provocation. Abairani bakitegedde mu kugezaako America okumugoba akite mulimu nti okola retreat manya mulimu okola provocation. Baagala bakube political centers ne military bases across the Persian Gulf. America bagende maaso n'okubeka nti stretching okitegeera baleko bye batuukiriza. Baagala bakube era kino babadde bakikoze nga bamukuba buli wamu Iraq, Kuwait, Bahrain, munda mu ggwanga etibwera Qatar buli wamu bamukube nti bamutamye olutalo. Kakodyo namba emu nti temuwummula bamusindikira drone nezirumba eno nezirumba eri nti kakodyo kaabwe baagala lumutame. Provocation. Akokubiri spoiling okubaako byayonoona. Kati mu spoiling wulidde provocation then baina spoiling eyo mwemuli okuba banneiba Saudi Arabia, UAE, Oman, Kuwait, Qatar ne Bahrain. Baagala amawanga gano geetamwe gagamba mu America owaiva mu lutalo omusajja atuveeko. Baagala abe Qatar, abe Saudi n'abe Bahrain beetamwe kati bano babeera ku spoiling katubyonoonde. Bano babadde mikwano gy'okumala ebbanga kati baagala bibatame nabo. Saudi Arabia bamukube omusindikire drone buli kadde emirembe gye muggweko. Bagamba mu America nti waiva mu lutalo muleke muveeko. Kakodyo namba 2 nakuweekali. Kakati nti okwongera okukozesa light weapons and attack craft against ebyokwonsera America ebyebbeeyi. Nti Iran ekimanyi tesobola kukozesa ballistic za bbeeyi nnyo buli lunaku naye nti baagala bakozese ebyokwonsera nga biri light weapons and attack crafts zi UAV nga za layisi zongera overwhelming nga yalina kukozesa interceptors z'amaanyi okwedefendinga.
kubanga bo waabwe bungi ate bwa rais bagamba tujja bo musindikira wali mu Strait of Hormuz ebisinga neviye bajono na mato bagakuba kati Iran bagamba nti awo bagala basigale nga bakozesa at least bu attack boats naval mines ne mitigate submarines bu submarine obutono basigale nga bamuzoganya amaleruta lumutame adduke kakati nti okutagetinga civilian centers residential areas kakati nako kakodyo Irani ebadde mabega tekuba bifo by'abantu kati bagala batandika okubambu ebifo by'abantu okitegeera batandika okuba ebifo muli abantu gavumenti z'amawanga g'Abawarabu eza Gulf bakuba ebizimbe muli abantu aba Irani mu kuba ebizimbe bino Irani nti erisikinga nti Abawarabu bagenda kugikyawa naye okugikyawa ate yo kijiyambo wakiri okusurvivinga ne bagikyawa nti bwetakikola ejja kugwa bwekikola Abawarabu bagenda gikyawa naye nga surviving regime nti bwebanakuba kuba ebifo muli abantu Qatar, Saudi, UAE n'amawanga mpuliriza amalala mikono gya America abali mu Gulf bajja kwetaba mugambe nti abantu baffe bafa mwami Trump abantu baffe bafa bamu lutalo omusajja atuveeko bwe bukodyo buna bayinza obutawangula mu America nti bamuwangudde hands down ne basobola okuforcinga retreat kati byonna biri ku plan ya musajja mu Iran ngale era bwolaba nabo bayina plan America okulaba nga bamugonza buli omu agonza munne kale nno tutegedde nti eggwanga etibwa Iran nga nkwa amalala agasembayo eggwanga eretibwa erya Iran bagenze maaso n'oleka nti bagambye nti Persian Gulf bagenda namu okuteekawo bomu eza wansi singa babalumba bagambye nti bagenda kutega bomu ez'omu mazzi bagenda kutegamu ez'omu mazzi Defense Council efulumiza statement negamba nti any attempt ogeza kukulabika nti batwala akazinga kaabwe bagenda kuba nti bateekamu bagenda kuba batega bomu mu Persian Gulf ez'omu mazzi nawo bagende maaso n'oleka nti ebintu babitabula bajja kuba babitabula ataddeko Pale FM ekwera omuntu wa bulijjo kakati katugende maaso n'okuleka nti tulengera amalala wano Saudi Arabia bakedde genda maaso n'okuba nti bafaafagana ne drones bagambye nti kakodyo ka Iran obadde oyinza okuba nti weebuuza nti abasajja bafunamu ki Iran eyagala bano Abawarabu beetamwe abamaleka emirembe bagamba mu America va ku musajja kakodyo kaabwe Abu Dhabi bakedde faafagana na drone Qatar bakedde faafagana nazo kati Qatar bataddewo in fact ennaku 3 za bakungubagira abantu 6 bafiiridde mu helicopter waliwo helicopter yassa abantu babadde 7 kati Qatar eri mu kungubaga kati nti bino byonna in fact eyo helicopter tekimanyiddwa bayakubiddwa banedda Iran yagala beetamwe Qatar mubeere ku bunkenke Bahrain mubeere ku bunkenke Saudi mubeere ku bunkenke paka bamunaga mu America nveeko kale nno Israeli ekyafaafagana n'ebitundu ebiwerako bali mu kitundu ekiyitibwa Lebanon bakyagenda maaso n'okulabika nti bakuba mu kitundu ekiyitibwa Mahrabadi abasajja bayitibwa Abaisraeli n'Abamerika bagenze maaso n'okulabika nti bazzeemu okukola ennumba eziwerako era tugenze maaso n'okulabika nti tuzirengedde Tabriz nagenda nti 6 bagenze maaso n'okulabika nti bafudde n'amawulire amalala nga bwe twongera okuba nti oba oliawo tugalengera ataddeko Pale FM natekula eri omuntu wa bulijjo kati magambye nti waliwo okutya emizinga ya Iran yongedde okulaga improved accuracy ate nga zirina ne clusters abasajja beebuuza ddala ki ekigenda mu maaso kale embeera bwetyo bweri n'ebirala tugenda kwongera okuba nti tubitegeera wabula nkujjukiza Mandela Group bagamba nti balina promotion egenda mu maaso